tosobola kuzimba bukulembeze nga tewali buwulize mu ba subjects. Omuntu bwawuliranga munene nnyo okusinga obukulembeze at some point muyina omwerekereza. Sseggona ng'akulembera ekibiina kikulembebwa abavubuka abato. Mu bukulembeze njagala kiwa example ku magye. Ku magye it's an order. Nero magye it's what? An order. Ebya Sseggona n'Empuuga tebiri wala nnyo. Ne bino ebimu bye twogerako. Ekibiina bwe kiba n'essaani ne kigamba you have to censure this leader mu nsonga ze yakola kino na kino na kiri. Kozi nga leero tuzirabye paka leero gye zikomekkereza. Gye zikomekkeredde. Ebiriyo. Nga gwe ssaawa ebituuse n'okuba nti omukulu baali baagala kutwala kibiina bakitwala emikono gya Mwami Museveni. Nga mmawe asobola okugamba nti ebibiina bye twogera nabyo DF mweri. Ng'ate gwe oli eyali atwala wayimirira naye. Otegedde oba kye ŋŋamba? Obuwulize buba tebukola ki? Tebuliiwo. Paka leero akyakyogera nti oli munywanyi wange. Kale nze Sseggona nnyina benefit of doubt ze namuwa. Bwe namirira wano ku show zino ze twakola ez'emabega. Ne ŋŋamba abantu balina before NUP emyaka 5 abantu balina enkolagana ezaaliwo way back. Bano babadde mulo farm ez'ebirala amateeka n'ebirala emirimu egy'enjawulo osanga bakolagana mu business n'ebirala. Ku Buganda biki? Ne bw'oba okyali under political party n'enkola gye zikolamu ba Sseggona bamanyi nga bapushinga rule of law ne multi-party system gye yajjawo nga bagimanyi nga basajja bannamateeka bamanyi ebibiina bwe bikola n'engeri gye bistandinga. You always have to back up your party. Kubanga ne bumulaba leero agamba my party. Your party ina values zekola ki? Ze standing. Bw'obanga ezo tosobola zidefendinga ku muntu omu. Awo Nambooze yabasingira. Nze nyina akantu ke njagala okujjukiza mutwali wano. Ojjukira nti nakugamba nti Muwanga Kivumbi bamukuba nnyo okusooka nga bakuba Sseggona. Okimanyi Muwanga Kivumbi yayogera statement yali emwokyesezza. You realized Ali. Mumbangu bangu. Yali afuluma ati parliament. Ojjukira ka kiripu ako kali senga kati naye gye kamutadde. Allah ne kasatulatinga mangu. Naye Muwanga Kivumbi ya noticing ensobi gy'akoze. Mangu nnyo. Nadduka mangu. I'm very sure yadduka mangu eri obukulembeze. Nayogerezeganya nabo. Era abaana ne bamuyisaamu paka ebbange kyazza Muwanga Kivumbi enguluka nkikujjukize. Gwali omukolo gwali ewaabwe mu makaage. Ndoza yali mwana wa mwannyina oba omwana w'oluganda lwe. Yali ayinayo omukolo gw'embaga oba gwa kukyala kwanjula something like that. Mwami Kyagulanyi yava ndowooza Masaka. Najja n'agugwako bugwi. Olidde? Najja n'akola ki? N'agugwako bugwi. N'amwaniriza endulu n'eraya ebifaananyi ebiteebwa n'obutambi ne buteerwa. Muwanga Kivumbi kye kyamwejjeereza. From there ebbanga tono ndoza nayogerezeganya n'ekibiina abagamba ensobi zikoze siriziddamu. Twagenda okulaba ng'afunye obumyuka bwa president. Ate bwakoze obulungi. With no doubt. So if you do a mistake and realize it so fast, ezako kulaba ng'okorekitinga. So Seggona's cost of a card. Esobola okuva ku pride ye kuba ne mu interview ze yakoze jo nga alaga nti ye wa kitalo nnyo. Omukulembeze ayinza okuvasinga endiyo pye mu. Nero omukulembeze ng'oyina abakulembera mu ffe by'obukulembeze ne bw'oba gw'osinga obukulu oyina okukakkanamuko. Kapiteeni wa ttiimu si abasinga okusamba omupiira. Naye mu 11 awo olina omuwuliriza. Messi baamuwa ekikomo nga mu tokusinga abazannyi abali mu ttiimu. Owulidde? Naye nga balina omuwuliriza. So ekyampuuga ne Pride Sseggona tayawukana nnyo ojja kunsonyiwa. Sseggona tannatuuka kwonoonanga Mpuuga bwe yayonoona. Naye balina enjogera eyagala okufaanagana. Balina enjogera eyagala okukola ki? Ndowooza lwakuba baali mu katiba kamu aka mentorship. Baafuna akatiba k'akanyoomonyomo. Joyce yali yesimbawo dda ku bukulembeze. Era nga yasiikinga dda okubeera omukulembeze w'Emityana omubukyalo omubaka. Yali yesimbawo dda ne bamukuba.
ayino kimanya ani yamugattako value eyo yamufuula omubaka abantu b'Emityana besiga NUP mwe yajjira tebamwesiganga muntu kubanga before NUP yatafuukanga kwate yawukana ne bani ne Baseggona ayawukanira ddala nnyo era ye kyetuuma kimuzitoowerera ate Joyce era yafuna olunyoomonyoomo n'ayagala okwambala amakooti agatamutuuka ag'abasajja bakulu bano Baseggona n'Empooga yalowooza nti katudde ku mmeeza emu nabo abafaananye Joyce ye mukyala gwe nnaalabya yasinga okunyooma kakyambaawo yasinza okunyooma anti mu byobufuzi kakya bibaawo sirabanga mukyala munyoomi nga Joyce waliwo omunyoomi nga baagala Joyce baagala waliwo omunyoomi nga tamanyi kyakola nga Juliet Kakane nsobola okugamba munyoomi naye tamanyi kyakola oli owaffe ow'e Masaka kuba yajja buzzi n'agwawo bugwi naye waliwo omunyoomi ng'ensonga azimanyi azitaputa mugivu ekimala aluddewo munnamawulire abadde atambula n'ebintu ng'abimanyi buli woyogera Juliet Kakane olina okunzijukiza gwe baakwatanga aweeweeta ensingo okimalayo oyo aba tamanyi kyakola naye nakukwatako ggwe ate nga nsanga oyagala okuweeweeta ensingo nze akatambi kalaga mu muntu yali aweeweeta mu palamenti ensingo eyiyo ensingo ayinza ogimalako olunaku lwaki ensingo yange empanvu anti gwe buli kaseera ogira bugizibu oti oyo ye tamanyi kyakola oyo tumwejjeereza tugamba basonyo tebamanyi kyebakola naye baagala amanyi bulungi kyakola yali mu structure zonna buli kimu akimanyi munnamawulire mukugu amawulire agasase agabaddemu ebintu byonna bigenze mu maaso agasomye buli kimu kigenze mu maaso akimanyi n'ensonga amannyo zitotola ayawukana nnyo ne bali bakakande era baboogera okulaba baluma budumi y'omu ku disappointments ze tufunye twamulaba nga tugamba ewatali Nambooze baagala ye next kati bannamuga ate ne bajja ne baprovinga all odds ne balinnyawo omukazi eyalwalamu yali Flavia omukazi oyo omwero w'Emityana Flavia erinnya lye ndyerabidde Namugga after Nambooze because Nambooze competition ye experience ali ku level y'abasajja ali ku level eri waggulu we expected Joyce baagala okubanga Nambooze waatali yaliwo tulabye Namugga yatuddewo Namugga yazze nakwa replacement pipi ate n'ajyawo bulungi so then oli omukyala omwogedde waliwo bali awo waliwo n'abali promising nga bannaluyima ono wewakiso naluyima naye naluyima tusobola okugamba nti ekisanja ekiddako aba kiwangudde ajja kujjawo awo ajja kujjawo so it's a disappointment fe abantu abalowooza abatunulira ennyo abantu nga tubagoberedde Joyce yatudisappointing naye tekyakoma okwo Joyce bwe yalangirira nti azzeeyo ku kitebe after a very long time towards nominations tayina lunaku lweyambala kala z'ekibiina yajjira mu kintu kya green yajja mu bikala bya gundi bya ono owe Kawempe bikala byabwe tobimanyi Latifu naye byayambala bikala bya DF bikala bya Latifu nga byayambala era naye nga era bwe yajja ku kitebe nga takulaga nti mukakkamu yajja neno arrogance yajja ne kuno okwemanya okulaba nti wakitalo nnyo okitegedde that pride n'ensi eyo self entitlement eyo gye bafunye bonna era ye bakozi ye bavuddeko obuzibu so Joyce wakati mu bizibu bye yakola n'okudifeninga Mpuuga be bantu abagamba Joyce alina n'akantu akalala kewerabidde NUP yamugamba bamujje ku committees Joyce ne bwanika babajja ku committee ne balemerako Joyce n'agamba osaaga ne bagende wa speaker Anita Amongo wa NRM atalina nkolagana NUP nabaga tebajja kuvaako ne kakali akyaliko kwali n'ekisanya kijja tali kizo lemerako n'ogamba kennemeddeko kuno paka kufa ani ali mulondako atani balina okulonda ekisanja ekiddako nga mujjamba mukoze bubi okumujjako so
Sewanyana ndoza mwami Kyagulanyi yagala amwejjereze. Asigale ne sympathy card abantu gye bali balowooza nti emugwanidde. Bwe yamuyita ku kitebe kubaka ensonga zayogera alumirize Mpuuga be yakola omukulu yananaagira. Yanakola ki? Sajja amusuulira Katawulo ngake yasuulira Mwaga Kivumbi. Mwaga Kivumbi yakake n'akabaka. Kyagulanyi abikola ebyo abikola. Mwanga Kivumbi yakakwatirawo. Sewanyana bamusuulidde Tawulo. Bamusuulidde Tawero. Oba bamusuulire eyo kya. Yagikwata. Amanyono Tawulo obotya. Omusajja oyo Robert Kyagulanyi Ssentamwanyi z'amapeesa ku bantu. Era abantu balisigala bamwogerako mu byafaayo by'eggwanga lino. Asulira Sewanyana Tawulo. Jangu oyogera abakusiba. Sewanyana Tawulo ne yali badde eyo kyetya. Yali gumye eddakiika emu n'emwokya. Naye yavulungutana naye awo n'agikwata bw'ayita agikuba ku ttaka. Ansi n'emutegera n'ega mukulu. Baali bamunoonyamu kye bayita royalty. Do you still possess that? Kuba royalty wa Maya Sewanyana eyo gye baali banoonya. Exactly. Because we yava mu kkomera asooka n'abula. Buli omu n'abuuza omusajja ali. Bamusuulira Tawero. Ayogere. Bw'amala kyali kimukakatako kugenda ku media houses ezo ng'agenda akakasa statement gy'ayogere. Twagenda mulaba okulaba ng'akuba t-shirt ezirimu green biki. Emakindi eyo ng'alinga akoze akabinja k'abaagundi. Nga kala zizawukana yadda za NUP. Royalty yabula ebyokumuta ku kkomera Nuupu yalinanga abasibe bateebwanga Olivia Lutaya bajja ku kitebe. Era Sewanyana yakola kasaanya yasooka kubula ate tumulaba ku Kawempe lwakomawo. Ate era n'ekirala ne Kawempe awo n'ayokya. Kitegedde kubanga obanga gwe Alan Sewanyana ng'oli musajja mugunjufu nga bw'oli. You can't lean with oyo mwana Luswa noleka nalukoola because ebintu byali so open in public. Tunoonya Muteesa anaakiikirira ekibiina bulungi mu parliament. Omanye amaanyi ga nalukoola. Tosobola kugamba nti nze gundi yaleka ngambye. Kitegeeza ebintu byonna byali bigezaako kuba kibiina wansi. Amma Tawulo yasuula nnyingi. Kitegedde yajja ateekawo obugundi emiziizi. Wamaka kali recent like ensi yonna eyagalira be candidate ajja mu by election mutekeko amaanyi go. Mutekeko amaanyi. Naye n'ogende waluswa. By the way yali return ye ku kitebe. Kati ajja ate return ye ku kitebe ajja ate interest ndala kulwana ntalo. Teyajja mu peace. Amma. Kakati bamala ebyo bamusuulira Tawero jangu yogereko eri ensi omusajja kye yakola. Tawero agikwata agita. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu ye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu kuba ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Oludde ng'otawanyizibwa endwadde ogezezzaako wanjibiganye kati kozesa obutonde kankwanjulire Biva Organic ekulemberwa Dr. Senjobe Richard omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde omuli emmere emiddo n'ebibala tujjanjaba endwadde nga pressure ebizimba mu nabaana fibroids okuzibikira mu basajja oba prostate gland enlargement endwadde z'abaana tukolera ne wake up call ku mwami omunafu atatambula lugendo luwanvu ayakozesako enkola ey'okwezannyikiriza nawe wagenza akula mu myaka n'ogenda ng'onafuwa okozesa obucupa 6 sisitimu neddawo. Ate era tulina ne immune boosters wamu ne body booster ayamba ku bantu abatono abagala okwongera ku mubiri n'endwadde endala nnyingi. Tusangibwa Mengo opposite ne Masengere Hamukasa Road
awamu ne branches zaffe okwetoola eggwanga. Tukubire ku namba noti 752 mukaaga noti 2 227 oba noti 773 454 5 noti 2. Biva Organic, emmere eddagala. Focus 360 the final channel kwoli nga bulijjo tubeerawo kubanga tuwa updates ez'enjawulo okusinza ku biki ebitambula mu ggwanga Uganda. Buli wondaba ne Farukali Munamasaka otegeerangawo between the lines kuba tochi mu nsonga. Twabagamba yanabeerawo ensonga nga ddala tesobola kulinda. Tujja kuba tufunamu kaakadde tujje mu midweek. Then era tuddeyo n'eri ku Saturday. Buli wabeera wabaddewo akadde. Olunaku olwajjo twafunyemu obukosefu kyova temwatulabye. But today we are back. Era nga tuze okolera eggwanga. Nga bulijjo twatusibwako Nana Herbal Mouthwash. Gwena alina obuzibu bw'amannyo. Naawe atanabufuna tugamba prevention is better than cure. Wabula Nana akugamba gwalina amannyo ganyenyera, galimu ebituli, gaguba, oba ekiso ekibimukamwa. Nana ye musawo gwekuzigirira bagamba togula kapa mu kutiya. Ate Nana ono yakakasibwa National Drug Authority ekikakasiza ddala nti wa mutindo gw'osobola okubeera nga okozesa bulungi nnyo. Ali emitala amayanja Nana naawe ojja musanga batunda ebintu by'Abannayuganda ojja kuba osobola okumufuna. Ajja simkiza musomi wa dduwa gwalina ebizibu ebyenjawulo osobola omukubirako ku namba y'essimu gy'olabyawo mu kalango n'omubulira kikyoyitamu olaba abantu abalina amaanyi ag'enjawulo ng'asobola okusomera ku dduwa. Biva Organic, Biva Organic ono ye asangibwa wali Mengo. Ojja kubeera ng'ogendayo Dr. Senjobe akujjanjabisi eddagala eryaffe ery'obutonda gamba emmere eddagala. Farukali buuza kuba tulaba tutandike olwakadde midweek ebanzibuzibu. Focus 360 the final channel tubaniriza olwaleero tukomyewo nate twongere okugatta ettaffaali speed yayiriyiri nga bwentera okugamba sigala talaama ensonga nnyingi. Abantu bakaaba amaziga nga balinga abagamba nti baagula ettaka mu Nuupu bagezeeko okulimirako ebirime byabwe tewali abajjako. Songa nyingi naye njagala kutegeezezza nero bannayuganda bonna bali concerned ba mwoyo gwa ggwanga. Kaseera ke tulimu buno bubaka kaseera ke tulimu ka bintu bingi. Baweruishazi bonna abalabi ba programu zino zonna ne bannaffe bonna bali mu struggle. Tugezaako bagamba ndi kaseera kano bannaffe abalina obusobozi mugezeeko okuvujjirira abantu ab'enkyukakyuka. Kubanga akaseera kano bwetaavu bw'amaanyi. Abantu betaaga transport, abantu betaaga data, abantu betaaga okukola emirimu gye, abantu betaaga backups nga drives, abantu betaaga power banks. Ebintu ebyo sibyogera nti byabuwaze. Naye information eno gijje mbannange. Bagambye za nero final channel tujagala nnyo naye gwe tokola live tukikolako. Kimanyi okutuka next week mujja kuba mutandika ofuna zira ebigambo bino sera byogera naye buli muntu alina obusobozi nga asobola okufacilitating akaseera kano ke tulimu. Tukusaba okikole ne contribution yo tujja gibala kubanga eri very important. Bingi betwali badde tusaana okukola mu kaseera kalo sifefeka ne bannaffe balala bali mu mbeera zino. So tusaba buli alina obusobozi agezeeko okuvujjirira akaseera kano. Twagala twekwase nti kino kyagahana. Olw'embeera nti kino kikyasoboka. So tubasaba buli alina obusobozi agezeeko okuvujjirira akaseera kano ke tulimu. Bannamasaka mbatumiddeko ensonga mwazirabye ezavuddeyo. Tugenda zikoonako. Tugenda kukoona ku bantu b'e Kalungu, tugenda kukoona ku bantu b'e Rubaga, abantu b'e Makindye. So abantu b'e Mitiyana, abantu b'e Mitiyana, abantu b'e Busiro. Ebintu byatabukidde ddala. Ne rallies ezimu nga bwe zitambula ssaawa zino. So tusimbudde ku ngaba ya kadi za Nuupu. Tubadde tukirindirira ebbanga. Era twagamba tugenda kukola tutya show zino. President nga atambula anoonya akalulu mu bitundu nga kadi tezinnagabwa kuba kigattako nnyo. President wajja n'akujjayo n'agamba ono gwe twawa kadi yaffe nnyo kati abaasoose omukisa ogwo baagumiisinze. Ndowooza lunaku lumu oba bbiri. But abazzeeko ndowooza bajja gufuna watuuka mu kitundu kyo ng'akuwanika mu bbanga. Naye kadi zino mu kugabibwa waliwo kadi ze twagamba zijja kubaako n'obugombe. Era zaabaddeko obugombe nga we wakyogera nga wano. Wagamba kadi ya woman mu Kampala eyo ejja kubaako obugombe. N'ogamba kadi ya Busiro ejja kubaako obugombe. Wadde nga twali tusuubira nti busobola obutaba bunene nnyo ng'ate kati bwe bwetisse nnyo.
twasuubira ku kadi y'Emityana ey'abaagala eyo nga naye ejja kubaako obugombe naye nga olinake wali onkoleddemu tekinikale n'okabala kadi kyawe endala kadi ya Sewanya n'eno Makindi kadi ye Makindi twajogerako ne tuswitchinga ne ku Makindi West ne tuswitchinga ku Makindi zombi zibadde tricky era twazikubamu wano tochi between lines bw'ozitunuulira bulungi tetuli wala n'ebyasaliddwawo era nabadde somehow disappointed ne bannanga abamu betugabana emitimbagano gino nga tukolera abantu abamu ebigambo byabwe byali birala ne bawadde kadi nagenda okulaba nga bavaayo bepraisinga era twapredict ngamba sobo kawini wokanyakulira ekyenzijukira nengamba abantu baagala okujakula wini ezitaliiwo kade yataafu bbi nali nkugamba wano ne nkugamba nti nyeko kavuddemu eyo gye bagenda okukwata omukyala ono Zahara gye bajja muteeka gwe kenyini nongamba mulya nnyama yajja okudda eyo kuba ate eyo gyaviira ddala yabadde atwala wonna amaanyi ge nenkugamba amaanyi ga Mulanyi majjukira abadde mmeya ng'atwala zombi kati ye alina pahandi esobola okutwala wali ate Zahara taveeyo ave newa abadde wa Westi era nenkomekereza nga nkugambye nti bw'anaaba alina omukisa gwokka ogufuna kaadi kubanga nakuga atasobola kuwininga Shamim Malende nenkugamba the ground is well set eri mu kwogera Shamim Malende kati Zahara omukisa gwokka gwasigazizza gwali gwa Makindi West gye yatandikira gye yasooka ate okukubisa ebipande webale ekitegeeza tewali nsobi kye baakoze oba tusimbudde katusimbulire ku Seggona Seggona okulwencha nsabye ne kubekano amba nti yasisinkana ne bamama Mbabazi sikeeko Seggona omanyi ayogedde bingi sagala muntu ansaasire obutambi bungi bwe kibanga ekyakoleddwa si kituufu basaasire eggwanga ekibiina kyange nkyagala nnyo naye kaadi yakyo ekiba kigitutte ne kigiwa omulala kigigabe waliwo abadde bampa amagezi nti julira ne ngamba nedda sijja kujulira the decision which was taken ku last minute kyasaliddwawo ku ssaawa envanyuma kyasaliddwawo abantu abatatamidde bwe ndowooza so mbagambe ndi okay ebibufuzi bya gundi alagidde Seggona alaga nti okumumma kaadi kyabadde oke mu bigambo but the body expression eraga omuntu ali so devastated kuba ogamba disappointed kiba tekituuka ku devastation oba oweddemu nnyo Seggona ne mu vetting yonna ng'ajja ng'alaga nti ye is the most suitable candidate so okutuuka ne bagamba nti kaadi bagiwadde Walukagga Seggona kyamukutudde ali ku stage gy'oyinza okugamba beyond depression naye ng'ate olumwa gwogera birala n'omubiri gulaga birala Seggona obuzibu bwabadde ki era Seggona because kati yafuuse topic of discussion abamu bagamba omusajja omukugu nga Seggona temusobola musuula kye bayita ekintu kye balabako kye basomerako bakira batya twakiyitanga batya there is an English term gye bakiyita example no waliwo there is a better kinnyonnyole tujja kitegeera kakati Nero channel abantu bagiwa nnyo ekitiibwa kubanga yawukana nnyo ne channel endala zonna olw'ensonga engeri gye tuzitunulamu tugezaako obutaba biased ne tugezaako okubalansinga debate zaffe ekisooka bw'oyogera ku Seggona akali amaggwa tosobola mwogerako nga bw'oyogera ku bantu bannamba Lujega Seggona bw'oyogera ku bannamateeka gye tuyita legislative power oba level eya legislator bwe tuboogerako mu Uganda tosobola kubala bataano nga taliiko abadde legislator gosobola okubalirako n'ogamba nti bwe tubeera tulina kintu kye twagala okukwata twogereko mu ddoboozi ly'abantu omanya nti Seggona ajja kubaako ensonga zakola ki zatuusa Seggona bw'atambudde olugendo lutumwogerako olw'ebyobufuzi ne binge legislator
kyendowooza abantu bamutunuulidde ekifaananyi ekirungi n'ekifaananyi kyasiize era nga bw'oyogera ku mubaka waliwo ababaka baawe ebitundu nga bw'ogamba Ssemuju Kira bw'owulira Kira owulira Ssemuju bw'owulira Busiro Sseggona ajjirawo mu maaso go n'ababaka abalala betulowooza nti babadde voko mu lukiiko lw'eggwanga olukulu nze njagala mbeera objective leero bwe naalibadde nga nze ndi ku kitebe ekya NUP nga ngaba kaadi ku lwange nga Farouk Ali nga ntunuulira obusobozi kusinziira ku buyigirize n'ebirala osanga naaliwadde Sseggona njagala ompulirize bulungi osanga naaliwadde Sseggona naye Nuupu nga pate eyagala ki njagala ensonga tulimu Nuupu nga pate ye eyagala mukulembeze wa kika ki era ebigendero ya Nuupu bitya okusinziira ku environment gye tulimu n'obukulembeze bwe twagala okuggyako kakati the elites Sseggona mwagwa Mwami Museveni eyo grupu y'abantu eyo bagiyita neutralization yaba neutralizinga yabakwata n'aba compromisinga tetukyasobola babesinga ku kukyusa ggwanga lino kubanga ne population gye twogerako tekyabawulira population gye twogerako ey'abantu ffe tekyabakola ki tekyabalowooza tekyabawulira kakati Sseggona ayinza okuba is an elite is a land friend has so many degrees ebitabo binene bw'ogenda ng'onoonya omuntu kweyo level y'obukulembeze yalibadde yagwanidde naye bwe tukubamu ekifaananyi ekinene NUP nga yo pate first priority yaayo ku mukulembeze eyagala mukulembeze eki NUP ku mukulembeze gweyagala asooka eyagala royalty ekyokubiri population ekwogerako ki ekyokusatu bye tugendererako ebyaffe do you have that pride oba abakulembeze bano abawagulu newankubadde obasinga ebitabo obasinga level of ey'okubeera mu kintu kino ebbanga ddene obalabanga abakulembeze bo oba batwalanga ba juniors NUP Sseggona tumukkiriza y'omu ku bakulembeze abateekateeka ekibiina yaliwo ne manifesto yagamba y'omu ku baagituula nga bagikola era tumusiima nnyo emirimu gy'akoze naye obuweereza kitegeeza nti olina kuba MP yekka bwe baba nga batugamba fundamentals n'ebigendero ebituufu bya kutwala bukulembeze buno mu maaso there are so many people benkugambyeko wano mu NRM abatalina na bifo biri mu public tobamanyi nga tebalina ofiisi gy'ogamba nti yino y'amaanyi si mulamuzi mukulu si Governor Bank of Uganda si Prime Minister si President naye nga basalawo ebyo byemu ku bye twali tugamba ku bakulembeze abo twagamba nti nedda bwe baba bakumye obukulembeze sambo yanga twogera ku Latifu you can come back in the political structure no serving because leadership doesn't stop ku ebyo ebifo ebiri elective ekituufu kiri nti kyonnyonnyola kyekituufu naye ekyo kyennyini kyogambye nti bwe baba bakumye kaadi tolinayo kyakyosobola kukolera mu kibiina bakimubuuzizza jjo ku TV wabulidde ansa ye yayogedde ng'era omuntu ali devastated yaweddemu essuubi n'agamba bampa olweyonjere bampe ekisiimuula kale baketi y'amazzi ngitambuzi entitlement nga awulira ye without that ye wabanga yedivaluinze nnyo n'agamba olaba mu nnimi ekiri kitegeeza kati kwenu yupi mugenda kumpanjera olujja like omanyi omuntu okwogera nga akudaala nze Sseggona ye bamumye kaadi ekisooka saabadde surprised because nze nina abantu bange babeera mu Busiro ku ground to me ne information gyenfuna ebadde between two people ebadde between Magoola ne Walukagga Sseggona nga abantu bamuvaako ab'oku ground kiki kyogambye the elite class erina ka percentage katono nnyo mu population era obona majority ojja kuginoonya zino the elite kyokka ate ekintu kye tugenda mu kyakalulu popular vote democracy esalawo the majority kati Sseggona abadde mu constituency
nga population ye Sega Seggona abadde katugambe Muyenga oba Kololo nga wagendo kiikirira twandigambye nti eriti kirasi neneko naye ebusiro gyali ku merits za Seggona zibadde nafu nnyo ku population eriyo kakati nero kwe ensonga yennyini nayo bwe tugezaako gitunuuliramu nsobola okuwa ekizampo y'Amakindi West mu kalulu akawedde tutandise okutuuka ku level egamba nti abantu batandise okwesiga ebibiina by'obufuzi naddala nga NUP gye njagala okugezaako yokka naye twalinawo ko FDC naye yajjako ne dominating for quite some good time kakati ku FDC twalinako DP somewhere katwina NUP nti however much omuntu nga si w'amaanyi nnyo naye nga alina values ez'ekibiina kyagoberera we've seen people winning nga naddala batambulidde ku kibiina cause amaanyi g'ekibiina galina enjawulo gye gagatta nnyo ku muntu bwe twali mu kaluka 2021 some people were voted abantu abamu balondebwa mu bifo by'obukulembeze nga tebamanyi na mannya gaabwe tutera nnyo ku example ya Nnyeko so Seggona ng'omukulembeze abadde aliwo ng'abantu ne mu matu gaabwe mwali ne bwe yali badde ku ground taliiko nnyo ng'afunye kadi ye NUP era badde agenda kuddamu okuwangula kubanga ndi very sure highlight amaanyi agasinga okuba ag'ebusiro g'ogambye nti Walukagga ne Magoola ndi very sure nti singa Walukagga teyaweereddwa kadi abadde agenda kudda mabega wa Seggona abadde agenda kudda emabega woyo gwe bawadde kadi yes oba Magoola oba Seggona badde ngeza example singa bawadde Seggona Walukagga abadde ajja kulalinga behind him so ebadde automatic vote kubanga Magoola ne bwe yalize yekka ku individual oba independent nga Walukagga azze mabega wa Seggona ku lwa party Seggona badde asobola okuddamu n'awangula naye kiki kye nkugambye nti population ne NUP ye yagala ki mu bukulembeze bwayo twali tunyumya wano about politics ne nkugamba is a system nga bw'olaba omupiira. Let me give you an example nero nze ntegeza nnyo okuwa example ku mupiira. Barcelona eya Catalonia eya Pep Guardiola Ronaldinho Gaucho yali omu ku munyenye by then ngali kugundi ye ku peak naye Guardiola nga yagala kuzimba timu emyaka 10 ejijja Ronaldinho nga tajja na ku training nga atandise bana abaji emiji emito myaka 18 20 gine ekifaananyi kyagisigire kitali kirungi jukira yali myaka 28 agenda Guardiola atunya timu eno myaka 10 egenda kube performing etya waliwo emiji emito ejijja gi Messi n'abalala so Guardiola kye yakola yagamba ene munyenye y'amanyi sije tunulide katujerekereze ku lw'obulungi wa tiimu eno yonna emyaka 10 gye tugirowoleza NU is a party ezimba structure emyaka emingi maaso kituufu teri mu kutunuulira bano bannaffe bokka ab'emyaka abamaze oku because omukulembeze waba olese example ennungi nti Ronaldinho we yali ku peak ye Barcelona yamutera nagenda mu Milan alesa malala kanjize ku example ya lere ya Seggona okimanyi Seggona ino olunaku lwe yatuukanga ne ku kitebe wajjako abantu bakuba endulu ng'amaze ebbanga ddene ng'alaga ekitebe tekimugasa bwe yajja abantu bakuba endulu atuuse so he was so good nga ye munyenye yali munyenye nga Barcelona bwejja mu mupiira gwesibiddeko ki wuzi tiimu kweyimiridde naye nsobola okubuulira if Ronaldinho singa teyava ku tiimu eyo ba Messi tetwali balabye leero kituufu kubanga omuzanyi waliwo ba Messi baali batuuse Messi by then yali ayambala shirt 19 if I'm not mistaken Messi baali batuuse naye nga okulaba Messi n'abazanyi abalala betwogerako by then ono yali alina okusooka n'aseetukamu n'avaawo bazavi baani bonna naye naddala Messi okutambuza okitegedde Ronaldinho alina okuvaawo Messi afune obuvumu agambe naawo nze tiimu gwegenda okuzimbira kuba tiimu zizimbira ku bazanyi nga bw'ola ssaawa zino Barcelona bwezimbidde ku Yamal so tiimu ebaayo n'omuzannyi oyo w'enkizo gwezimbirako so NUP kye yakoze kye kya Barcelona kye yakola okutalo Ronaldinho nti
Mugundi Sseggona mulungi nnyo okwerekereza ne ku lw'obulungi lwa ttiimu eno NUP for the future bamulesse agende bw'anaabanga awulira ayinamu enkizo n'ekitiibwa kino nga waddala asobola okugamba let me serve this party mu kapasite y'amateeka kubanga NUP ng'evuganya Mwai Museveni akaseera kano kutulimu ne tugenda ogendamu people like Sseggona beetaagibwa NUP tekimanyi Sseggona akoze ebintu birungi gyeri Sseggona asiimiddwa tasiimiddwa kuba nze ndaba Sseggona ye muntu ayogera nga alaga abbiddwa nnyo asiimiddwa tasiimiddwa kyemanyi wetutuukidde olwaleero Sseggona abadde amanyi stand naye nga probability abadde ali ku bitundu 5 either afuna kadi oba tafuna okusiimibwa kujja akusiima yamanyiddibwa akusiima kubanga yaba mu control nero bw'oba onaawo omuntu w'ekirabo si yagamba nti olina kukimpa budde bwe buti era gwe you can always decide dirwa omusiima muntu osobola omusiima nga amaze n'okugenda. There is a school of thought erowooza Sseggona yasiimibwa lwaki wano NUP ng'ejja ekisanja kino Sseggona kyawangudde banne bangi abataafuna kaadi ye NUP politics waabwe yakoma abantu abo bava ku DP block bakasiba nteba ani abo Sseggona emisango gyonna gye bagamba walwanira ekibiina wakola ki kyamusiima ne kimuwa kaadi no saagala kitwalamu eyo perspective ngambye waliwo abagamba perspective eyo alaga tasiimiddwa abamu nga bagamba twakusiima the perspective nafu cause wabo oteeka abantu ku minzaani olina obbapima tosobola kungamba oyagala kuseeka kasiba nte ku minzaani na Sseggona otegedde nze njagala kubeera realistic Sseggona alina byakoze byenzikiriza nti bimuteeka ku level eya waggulu I totally agree 100 naye bwe tuba tutunulira NUP eyagala bakulembeze kika kisaawa zino nero let me tell you tetujja kwogera ku demokrasia tetujja kwogera ku rule of law kubanga Sseggona ne banne bampuuga n'abalala bayima perspective ebyobufuzi gye boogerako the elite class ey'ebyobufuzi ekkiriza mu demokrasia balukwago which doesn't exist anymore in this country. Twetaaga balwanyi ate abalwanyi abalina command ne forces bannansi zibakkiririzaamu oba ontegeera nakutegedde dda kakati still NUP era by elites tebalesse era ina class of those people lwakuba abantu balowooza let me tell you nero omuntu ajja kugamba nze nyina experience you get nyina ki nyina experience ya miaka almost 30 ndi w'amaanyi mugundi mu constitutional law emisango njiwozezza but you know sigwe wekali mu ggwanga lino otegede NUP bwe yeetaaga abantu ng'abo abajja okugirwanira mu bintu ebi esobola okusasula abalala otegede because there are so many farms anything that is professional that can be attained people are there otegede okatageda mu law school tewavaayo wekka era mu kooti totuulayo wekka abantu njagala bajjeko that self entitlement egamba nti nze westeri kyo tekikolebwa secondly naawe nga bwe wafuna experience kitegeeza waliwo abaavaawo noddawo ne bano boogamba tebalina experience basobola okufuna experience bafugifuna batya through working nga tumaliriza Yoweri Ssennyonyi singa tutwamuwa mukisa gufuuka lopu ensi teyali mutegedde busobozi bwe singa bamuwa mukisa kufuuka wakosas yali akajja mupya ensi teyali mutegedde busobozi bwe too excellent olaba nga asobola n'okweyongerayo ekisanja ekirala just in case saawa zino tuli mu kwogera ku bakulembeze abamu abasinze abali promising nga omukyala Namugga Namugga bannaaye from nowhere be twali tusuubira nti be bagenda okubeera tebabadde Namugga yazze look what Waiswa mufumbiro okitegedde look what gundi Lubongoya because abantu bamwogerako one of the most Secretary General in the past 5 years so if he wasn't given that opportunity ani yali mutegedde nga tumaliriza Sseggona Sseggona obuzibu bwe
kuba kaadi tesobola kubanga yamumiddwa bumwa obuzibu bwamuviiriddeko okumma kaadi busobola okuba bwekuusa ku 5 nga bamusalidde omusango gwa mpuuga kuba omusango gwa mpuuga ogwo gwasalirwa abantu bangi because mpuuga did do it alone oba okitegeera ne defense ye kuba tulaba wano kaadi weetuuse twagamba nti mpuuga 5 bigenda kutwala abantu byabatwala ojjukira nga basayininga sensor motion I remember very well Segona teyabisayininga ya defendinga yabuuzaako ekibuuzo 5 bye bingi ennyo like situation ya mpuuga eyo esobola okubanga result eno yavuddeko tosobola kuzimba bukulembeze nga tewali buwulize mba subjects tosobola kuzimba bukulembeze nga tewali buwulize mu ba subjects omuntu bwawulira nga munene nnyo okusinga obukulembeze at some point muyina omwerekereza Segona ng'akulembera ekibiina kikulembebwa abavubuka abato mu bukulembeze njagala kiwa example ku magye ku magye it's an order nero mu magye it's what an order ebya Segona n'empuuga tebiri wala nnyo ne bino ebimu byetwogerako ekibiina bwe kiba ne ssaani ne kigamba you have to censure this leader mu nsonga ze yakola kino na kino na kiri kozi nga leero tuzirabye paka leero gye zikomekkereza gye bizikomekkeredde ebiriyo nga gwe ssaawa ebituuse n'okuba nti omukulu baali baagala kutwala kibiina bakitwala emikono gya Mwami Museveni nga mmawe asobola okugamba nti ebibiina bye twogera nabyo DF mweri ng'ate gwe ole yali atwala wayimirira naye otegedde oba kye ŋŋamba obuwulize buba tebukola ki tebuliiwo paka leero akyakyogera nti oli munywanyi wange kale nze Segona nnyina benefit of doubt ze namuwa bwe namirira wano ku show zino ze twakola ez'emabega ne ŋŋamba abantu balina before NUP emyaka 5 abantu balina enkolagana ezaaliwo way back bano babadde mulo farm ezabirala n'amateeka n'ebirala emirimu egy'enjawulo osanga bakolagana mu business n'ebirala ku Buganda biki ne bw'oba okyali under political party n'enkola gye zikolamu Segona bamanyi nga bapuushinga rule of law ne multi-party system gye yajjawo nga bagimanyi nga basajja bannamateeka bamanyi ebibiina bwe bikola n'engeri gye bistandinga you always have to back up your party kubanga ne bumulaba leero agamba my party your party ina values zekola ki zestandinga bw'obanga ezo tosobola zidefendinga ku muntu omu awo Nambooze oyo yabasingira nze nyina akantu kenjagala okujjukiza mutwali wano ojjukira nti nakugamba nti Muwanga Kivumbi bamukuba nnyo okusooka nga bakuba Segona okimanyi Muwanga Kivumbi yayogera statement yali emwokyesezza you realized ali mumbangu bangu yali afuluma ati parliament ojjukira ka kiripo ako kali senga kati naye gye kamutadde ne kasatulatinga mangu naye Muwanga Kivumbi ya noticing ensobi gyakoze mangu nnyo nadduka mangu I'm very sure yadduka mangu eri obukulembeze nayogerezeganye nabo era abaana ne bamuyisaamu paka ebbanga ekyazza Muwanga Kivumbi enguluka nkikujjukize gwali omukolo gwali ewaabwe mu makage ndoza yali mwana wa mwannyina oba omwana w'oluganda lwe yali ayinayo omukolo gw'embaga oba gwa kukyala kwanjula something like that Mwami Kyagulanyi yali ava ndowooza Masaka najja n'agugwako bugwi olidde najja n'akola ki n'agugwako bugwi n'amwaniriza endulu n'eraya ebifaananyi ebiteebwa n'obutambi ne buteerwa Muwanga Kivumbi kye kyamwejjeereza from there ebbanga tono ndoza nayogerezeganya n'ekibiina abagamba ensobi zikoze siriziddamu twagenda okulaba ng'afunye obumyuka bwa president ate bwakoze obulungi with no doubt so if you do a mistake and realize it so fast gezaako okulaba ng'okorekitinga so Segona's cost of a card esobola okuva ku pride ye kuba ne mu interview ze yakoze jjo nga alaga nti ye wa kitalo nnyo omukulembeze ayinza okuvasinga endiyo pye nero omukulembeze ng'oyina abakulembera mu bifo by'obukulembeze ne bw'oba gw'osinga obukulu oyina okukakkanamuko kapiteeni wa ttiimu si abasinga okusamba omupiira naye mu 11 awo olina omuwuliriza Messi baamuwa ekikomo nga mu tokusinga abazannyi abali mu ttiimu
owulidde nenga balina omuwuliriza so ekyampuuga ne pride Seggona tayawukana nnyo ojja kunsonyiwa Seggona tanatuuka kwonoonanga Mpuuga bwe yayonoona naye balina enjogera eyagala okufaanagana balina enjogera eyagala okukola ki ndowooza lwakuba baali mu katiba kamu aka mentorship baafuna akatiba kakanyoomonyomo aka mentorship saagala kayita kakanyoomonyomo ekizibu gwe kyolina kiri kimu nze nkubuulira abantu bye mba mpulidde abantu bagamba omusajja yeeyagala nnyo he's too proud yo yabadde ku TV I do agree n'agamba otunulira omuntu nga talina waafi kwogera linnya lyo kati omuntu asaba akalulu nga n'omutamivu amuwa n'ogenda ne kubuziika kati ani atalina kwogera linnya lyo Seggona kyalina okutegeera bino bimugamba mwami Seggona alina okutegeera nti decision y'obukulembeze erina ba stakeholders nga babadde aboogerako ku mitimbagano oba ku media houses first stakeholder gw'olina okuwenya ekitiibwa wa subscribing okuba member w'ekibiina ekibiina nga kirina obukulembeze bw'olina obbuwa ekitiibwa n'owuliriza no making sure nti n'emirimu egiteekebwa mu kibiina ogikola ki ogigenderako kasi tova ku ebyo nga subscribing eri ekibiina kitegeeza either you have to leave oba you subject ku guudi egamba nti you become an independent Joyce baagala njagadde tutambulire mwaezo controversial decisions zadde zikoleddwa era ezoogeza abantu Joyce baagala naye ayogera biyitirivu agamba agenda kwebuuza ku bantu b'emitiana era biki baagala naye omulabira ddala ali mu katiba ka Seggona obutaapiyalinga ku kitebe for a long time ekintu ky'ebitaano bya Mpuuga kyamutambulirako naye Joyce mbadde musaba Mpuuga ebintu bino bye yaleetera banne bizibu Joyce mbadde musaba baleme kutawaana nnyo statement gye beetuuma okwebuuza ku bantu Joyce yali yeesimbawo dda ku bukulembeze era nga yasiikinga dda okubeera omukulembeze w'emitiyaana omubukyalo omubaka yali yeesimbawo dda ne bamukuba alina okimanya ani yamugattako value eyo eyamufuula omubaka abantu b'emitiyaana besiga NUP mwe yajjira tebamwesiganga muntu kubanga before NUP yayitafuukanga ate yawukana ne baani ne Baseggona ayawukanira ddala nnyo era ye kyetuuma kimuzitoowerera ate Joyce era yafuna olunyoomonyomo n'ayagala okwambala amakooti agatamutuuka ag'abasajja bakulu bano Baseggona n'Empuuga yalowooza nti katudde ku mmeeza emu nabo abafaananye Joyce ye mukyala gwe nnaalabya yasinga okunyooma kakyambaawo yasinza okunyooma anti mu byobufuzi kakya bibaawo sirabanga mukyala munyoomi nga Joyce waliwo omunyoomi nga baagala Joyce baagala waliwo omunyoomi nga tamanyi kyakola nga Juliet Kakane nsobola okugamba munyoomi naye tamanyi kyakola oli owaffe ow'e Masaka kuba yajja buzzi n'agwawo bugwi naye waliwo omunyoomi ng'ensonga azimanyi azitaputa mugivu ekimala aluddewo munnamawulire abadde atambula n'ebintu ng'abimanyi buli woyogera Juliet Kakane olina okunzijukiza gwe bakwatanga aweeweeta ensingo okimalayo oyo aba tamanyi kyakola naye nakukwatako ggwe ate nga nsanga oyagala okuweeweeta ensingo nze akatambi kalaga omuntu yali aweeweeta mu palamenti ensingo eyiyo ensingo ayinza ogimalako olunaku lwaki ensingo yange empanvu anti gwe buli kaseera ogira bugizibu oti oyo ye tamanyi kyakola oyo tumwejjeereza tugamba basonyo tebamanyi kyebakola naye baagala amanyi bulungi kyakola yali mu structure zonna buli kimu akimanyi onnamawulire mukugu amawulire agasase agabaddemu ebintu byonna bigenze maaso agasomye buli kimu kigenze maaso akimanyi n'ensonga amannyo zitotola ayawukana nnyo ne bali bakakande era baboogera okulaba baluma budumi y'omu ku disappointments ze tufunye twamulaba nga tugamba ewatali nnambooze baagala ye next
kati bannamuga ate ne bajja ne baprovinga all odds ne balinnyawo omukazi eyalwalamu yali Flavia omukazi oyo omwero w'Emityana Flavia baba erinnya lye ndyerabidde Namugga after Namboze because Namboze competition ye experience ali ku level y'abasajja ali ku level eri waggulu we expected Joyce baagala okubanga Namboze waatali yaliwo tulabye Namugga yatuddewo Namugga yazze nakwa replacement pipi ate n'ajyawo bulungi so then noli omukyala omwogedde waliwo bali awo waliwo n'abali promising nga bannaluyima ono wewakiso naluyima naye naluyima tusobola ogamba nti ekisanja ekiddako aba kiwangudde ajja kujjawo awo ajja kujjawo so it's a disappointment fe abantu abalowooza abatunulira ennyo abantu nga tubagoberedde Joyce yatudisappointing naye tekyakoma okwo Joyce bwe yalangirira nti azzeeyo ku kitebe after a very long time towards nominations tayina lunaku lweyambala kala z'ekibiina yajjira mu kintu kya green yajja mu bikala bya gundi bya ono owe Kawempe bikala byabwe tobimanyi Latifu naye byayambala bikala bya DF bikala bya Latifu nga byayambala era naye nga era bwe yajja ku kitebe nga takulaga nti mukakkamu yajja neno arrogance yajja ne kuno okwemanya okulaba nti wakitalo nnyo okitegedde that prideness eyo self entitlement eyo gye bafunye bonna era ye bakozi ye bavuddeko obuzibu so Joyce wakati mu bizibu bye yakola n'okudifendinga Mpuuga be bantu abagamba Joyce alina n'akantu akalala kewerabidde NUP yamugamba bamujje ku committees Joyce ne bwanika babajja ku committee ne balemerako Joyce n'agamba osaaga ne bagende wa speaker Anita Amongo wa NRM atalina nkolagana NUP nabaga tebajja kuvaako ne kakali akyaliko kwali n'ekisanya kijja tali kizo lemerako n'ogamba kennemeddeko kuno paka kufa ani ali mulondako atani balina okulonda ekisanja ekiddako nga mujjamba mukoze bubi okumujjako so Joyce ye kadi okumumibwa naye wali ombalidde ebibalo ng'ondaga Joyce ono is a necessary evil gy'osobola okutambula nayo anti olwakalulu nga bwe nakugamba ekibiina kiina nditera list ya Lisa George ekibiina secretariat omulimo gwayo omukulu kutunira bakulembeze okusinga ffe bwe tubalaba kitegedde era Joyce nali nsuubira bayinza omutunulamu naye era waliwo be bawadde ne bakavalinga ekya Joyce kubanga nakugamba nti abaka bonna abaliininga n'Empuuga tebajja bbata Hildaman y'omu kwabo wabula naye kadi yagijje manyo ga mpisi ojjukira nga tumwogerako wano nga tugamba kakkane ebigambo bikakkane yakibuuliriza mukatoliki munnange muganda munnange wowe munnange okimanyi Hildaman ebigambo yabiwulira nakkakkana n'asirika n'addayo ku kitebe kati ewatali Joyce ati sibawadde Hilda naye Mpuuga nga yaleeta ebizibu bingi Mpuuga yaleeta ebizibu bingi kuba kati Joyce yali kaleta performance nga twali tusuubira but she had remained quiet we could say maybe she's doing something Joyce Joyce yatambulanga n'Empuuga ku nanti ngamba naye ebya Mpuuga bwe byajja abadde tayogera abadde afiirwa abadde takiika ku kitebe yasobola okufuna obudde obugenda ku radio ne TV okudefendinga Mpuuga so Mpuuga cost Joyce Mpuuga yakosinga Joyce twogere era Sewanyana Alan Sewanyana ebya Zahara bikane Sewanyana Sewanyana naye I call it the Mpuuga curse ekyabatambulirako Sewanyana naye kadi okumutagalako awo ground omutagalako kuba yate swalabako n'obutambi nga abatuuze bamugoba ku mukolo ogumu nga bamubuuza wasayininga naye nga bya Mpuuga Sewanyana yafuna challenges nyingi nnyo kisanja kino yabeera mu komere banga ddene ebiki is my hobby by the way Kalembo oyo Sewanyana I thought out of the pain gye yayitamu maybe pate nemuwa kadi but after prison Sewanyana yananaagira nnyo ne bamuwa ne chance gyayogere era nananaagira Sewanyana kiki ekirala nkyayimirira nnyo kigambo kye bayita royalty
era NUP kyasinze okusinziirako ennyo lwe tekyabadde kikulu nnyo naye Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency yanyiza amapeesa agatannaba mu byobufuzi bya Uganda bino nga sinnagenda ku Alan Sewanyana kankubuleko Robert Kyagulanyi Ssentamu akantu ke yakoze ababaka bonna abantu bano abamulyamu olukwe era nga batambulira ku mpuuga kiyasooka okukola bafulaga bearers abaka ba parliament era ensi nebeera kuki ku bunkenke teyakoma okwo bwe yali ekibiina ne kikola fundraising n'agamba kansooke mmalo bakama Yoisi yabimanya yaleeta 3 gye mwaleetera 10 yagamba kansooke ngole ki no basolooza kamalo basolooza kubanga sente mbadde na mwina gye muzijja ate ne nupu yabawaka ku mulundi guli ate ne mutadda n'agamba kamalo basolooza mujja kukitegeera kakati awo mu kubasolooza ne balyoka beepika omukulu w'emakindi yaleeta 10 Sewanyana Katabaazo w'ekalungu gye tugenda ogendako oyo yakola fundraising enamba mu bendo bende nakunganya sente nyingi nnyo gundi ya zinona bali mwezo banji betema sente nyingi nnyo Segona yali apledge oba 10 oba yaziwayo tujja kubuza bali mwezo ndibowe twamya kadi bageze ne banja oba so kati tubadde tuogera kwa Alan Sewanyana nze sagala nnyo waliwo kye bayita sympathy cards ezi playing bambyobufuzi sizaagala njagala omuntu bamulonde kusinziira ku busobozi bwe nekikyasobola okugatta ku kibiina Alan Sewanyana abadde nnyo mu butego bw'okuzannya ebyobufuzi mujjukira bulungi ku KCCA nga kansala w'emakindye yalinnya ku meeza kyamuwa amaanyi gonna ge twogerako agamutwala mu parliament yalinnya ku meeza yaliko ba Jennifer Musisi abantu ne bagamba olaba alinnye bwati mu KCCA mu parliament agenda kulinnya kasolya ajja kukuba omuntu n'enkona zinywe era okumanya ebyobufuzi byano byafa bwe yali ajja byemu ku bintu bye yagamba banna Kampala emakindye tulaba nalinnye ku KCCA naye ate bwe naagera mu parliament bajja kukitegeera parliament ya mwangu ya komere eryo so yali lyangu kyali sibadde kisanja kyakubiri kisanja ama kyakubiri sibadde kisanja kyakubiri wali yagira ku DP so DP leaning to Besigye babeeranga waawo mu buntu bwabwe kuba Besigye yali flag bearer by then ow'amaanyi era ng'olina okulaga nti bw'oba oneesimba ku MP olina okulaga nti ojja ne Besigye so nga bw'olaba aba MP abalaba DP n'abefudisi bwe bagamba bawagira Kyagulanyi mu kalulu ka 2021 Alan Sewanyana ebyogenda mu komera ye n'entayaye n'ebirala nakati abantu bakyabitankana era waliwo ekintu ekigamba nti omugenzi yafa n'ebyama so netubirekaawo ne mwami Kyagulanyi alina ekintu kyeyamugamba Alan Sewanyana y'omu ku bantu abaagaana okusenshalinga mpuuga netugamba musajja akava mu komera era mpuuga yemukola statement ezimu e Masaka n'agamba bano nabateeseza obujjukira bulungi ku mukolo gwa Segirinya bano nabateeseza mukolo kulumbe anti guba mukolo pozi gwe gusembayo munsi n'agamba bano nabateeseza okuteebwa kwabwe era twabiteesaako twazikolako wano Sewanyana ndoza mwami Kyagulanyi yagala amwejjereze asigale ne sympathy card abantu gye bali balowooza nti emugwanidde bwe yamuyita ku kitebe kubaako ensonga zayogera alumirize mpuuga be yakola omukulu yananaagira yanakola ki sajja amusuulira katawulo ngake yasuulira Mwanga Kivumbi yakake n'akabaka Kyagulanyi abikola ebyo abikola Mwanga Kivumbi yakakwatirawo Sewanyana bamusuulidde
Manyono otawolo obocha. Omusajja oyo Robert Kyagulanyi Ssentamwanyi z'amapeesa ku bantu. Era abantu balisigala bamwogerako mu byafaayo by'eggwanga lino. Asulira Sewanya na Tawulo. Jango yogera abakusiba. Sewanya na Tawulo ne yali baddeyo kyetya. Yali gumye eddakiika emu n'emwokya. Naye yavulungutana naye awo n'agikwata bw'ayita agikuba ku ttaka. Ansi n'emutegera n'ega mukulu. Baali bamunoonyamu kye bayita royalty. Do you still possess that? Kuba royalty wa mai ya Sewanya neyo gye baali banoonya. Exactly. Because we yava mu kkomera asooka n'abula. Buli omu n'abuuza omusajja ali. Bamusuulira Tawero. Ayogere. Bwamala kyali kimukakata kugenda ku media house ezo ng'agenda akakasa statement gyayogere. Twagenda mulaba okulaba ng'akuba t-shirt ezirimu green biki. Emakindi eyo ng'alinga akoza akabinja k'abagundi. Nga kala zizawukana ya dane za NUP. Loyalty yabula. Ebyokumuta kukomera nopu yalinanga abasibe batebwanga Olivia Lutaya bajja ku kitebe. Era Sewanya na yakola kasanya yasooka kubula. Ate tumulaba kugeka wempe lwako mawo. Ate era n'ekirala. Ne kawempe awo n'ayokya. Kitegedde. Kubanga obanga gwe Alan Sewanyana ng'oli musajja mugunjufu nga bw'oli. You can't lean with oyo mwana. Luswa. Noleka nalukoola. Because ebintu byali so open in public. Tunoonya Muteesa n'akiikirira ekibiina bulungi mu parliament. Omanya amaanyi ga nalukoola. Tosobola kugamba nti nze gundi yaleka ngambye. Kitegeeza ebintu byonna byali bigezaako kuba kibiina wansi. Amma Tawulo yasuula nnyingi. Kitegedde. Yajja ateekawo obugundi emiziizi. Wamaka kali recent like ensi yonna eyagalira be candidate ajja mu by election mutekeko amaanyi go. Mutekeko amaanyi. Naye n'ogende waluswa. By the way yali return ye ku kitebe. Kati ajja ate return ye ku kitebe ajja ate interest ndala kulwana ntalo. Teyajja mu peace. Amma. Kakati bamala ebyo bamusuulira Tawero jango yogereko eri ensi omusajja kye yakola. Tawero agikwata agita. Bwedo negwa. So, Alan Sewanyana nawunzika nga akoze eki? Carding emuyise. Era singa yali Alan Sewanyana singa azanya bulungi kadi ze. Zahala Lwikata wali badde yali adamu tunula na kolero. Ani awo omulala? Omulala? Tuyina gundi Kalungu awo. Bade nja batwogerewuko. Kalungu e Masaka. Ewa Katabazi. Ngatona tuka Katabazi. Ewa Mpuuga awo. Omusajja ono abadde era oyo. Anti wembadde nawo ngenda kujjawo. Badde nsaba tuve Kalungu tugere Masaka. Tugere Kalungu eyo nno yayikoze nnyo amawulire. Walogo bayita small body, big brain. And smart brain. Bamuyita Nkeretanyi. Nkeretanyi yali awo muvubuka wa masaalisali. Mumpimpi mutonotono. Era akoze nnyo rounds ku mawulire okwo. Naye yamezze Katabazi. Ensi kyebadde tesuubira. Katabazi wetu wali muntu abadde amuyina mu kibifaananyi nti basobola omutta. Naye Nkeretanyi yazanya ebyobufuzi munywanyi. The ground is speaking Nkeretanyi, that young man is a young man, small body kamukuleko wano. Mundage. Small body naye ebintu abimanyi. Era ne mu parliament. Ye version endala eya gundi eya Segirinya naye ate ngeno yo mbugumyemu nnyo. Mbugumyemu nnyo egundi erirudda wa njagala mukulagiko Nkeretanyi ono. Ojja mundaga. So Katabazi bamukubye akalulu mu ngeri etasuubirwa. Era yagenze musajja wattu n'ennyiike ya Kanso Muyizi. Ye Muyizi Muyisa. Kanso Muyizi. Ngendo Kanso Muyizi Nyendo Mukungwe yamutagaddeko etya ngate twasooka letanga ng'alinga yagirina. Amawulire ne ground bintu bibiri byanjawulo. Kakati nze va Masaka era mugundi mwenvomo Nyendo Mukungwe. Kanso Muyizi si mubi. Naye Javiira Sebina abadde amaanyi ku ground yagayinawo. Ekyokubiri Nero nali nkugambyeko wano mukaluki tugenda okugeramu keetaagisa ki. Ekisooka weetaaga gye bayita financial muscle. Financial muscle is very important. Ng'oggyeko okuba nti abantu obayina ku ground. Muyinza okuba mwembi muli 50-50.
naye financial muscle nga tugenda okuvuganya government ya Mwai Museveni nga yagala kola transition mulimwe tugendera. Financial muscle is very important. So bw'otunuulira Council Muyizi, with all due respect, mwagala nnyo Council. Naye gy'aviira amusingako financial muscle. So financial muscle mwene embeera naye eri add-on. Ekisobola okutunuulira nti basobola okukuwa kaadi naye osobola okugwa nayo nga tosobola kuuma kalulu, kuvujjirira ba agency n'ebirala ebigenda okwetolera mu kalulu, kubanga omuntu agenda okuba MP mu kitundu alina okuba ne financial muscle ate esobola okufacilitatinga na president. Osobola okubisa bipande bimeka ebyo ne bya president. Osobola kuvujjirira ki ku ground. Akaluke tugenda gamalo kawulira bakayita protest vote. So bingi ebikeetoololerako. So nze nsuubira nti Council Muyizi tukyalina obudde. Kyasobola okusigala nga asavinga interests z'ekibiina naddala awali mu mateeka. And the time emyaka 5 mitono nnyo. Twalonda ba Bashir wannawo tugenda gendawo e Kawempe. Twalonda ba Bashir naye balowooza nti emyaka mingi. Katuboogerako nga lufumo abapya bayingiddewo. E Kawempe wennyini awo. Chairman Nyanzi yaliddewo Dr. Roy. Nadde ndamunywanyi wange yali wano. Ali waina. Sakala mogera. Yali akubira nnyo Dr. Roy. Dr. Roy yoyo. Dr. Roy Nyanzi wadde card. Nagamba na predictinga Chairman Nyanzi yalino akalulu kasobola muganda wange abadde ki. Akalulu sebo kasobola. Chairman Nyanzi yafunye card. Ne Dr. Roy ground bagamba yagirina. Gugwa gutya ye Bashiri ye yabitegererawo. Nagamba olawaonereza mpuga atenze yasookera ddala sijja kudda. Nopo ekizibu kyesinza okufuna myaka ena kitundu gye tuwakakube emabega gye tugenda okuweza 5 bagiyita bakulembeze kukyukira muli ngambazi mu kiti ngambazi royalty gye nkyayogerako paka kati mu 2 mugumu Roy yavuganya nnyo era ne Bashiru kaziwe. Roy bwe twava mu kalulu bwe baatamu wakadi najja bwa Namunigina. Bwe yajja bwa Namunigina ne bamuwangula. Bwe bamuwangula teyaddayo ku ground kusigala nga ali active ne mu kibiina emirimu gy'ekibiina n'ebyo ebirala byenkugambye. Kati azze towards nga tunatera okugenda mu kalulu ngera akimye kaadi. Naye Roy yayina ebintu bingi byamutambulirako era byatuuka n'omu misaluli. So bw'oba onoonya royalty leero nkubuulira muganda wange Zanero ng'oyina omuntu gw'otambudde naye ku lusegera emyaka mingi ng'omanyi ne level of integrity gy'alina ne trust gy'omuyinako n'oligo ali far away from you, what do you do? Nkugambye ebigambo bino, there are areas nga tekyetaagisa kuba nti omuntu alina amaanyi mangi ne bw'aba ajja sali ku 50 nga beetaaga kibiina kaadi ekawempe teweetaaga kuba nti omuntu alina amaanyi mangi nnyo. Nyanzi ne bw'anaaba talina maanyi mayitirivu nnyo Kawempe. Royalty yokka eri ekibiina ne byakoze mu kibiina bimumala okuwangula akalulu k'Ekawempe. Tekyetaagisa kuba nti oba kaadi agirina manya ayina ki no. Nyanzi ayina obusobozi obusobola okukuuma akalulu ako okusobola okukafinansinga. So ebyo njagala abantu bamanye nti why Nyanzi was given a card okusinga Dr. Roy royalty Nyanzi bamutunuddemu nti eri ekibiina y'amaanyi okusinga Dr. Roy Sembogga. Flavia Namulinda Reini Big Eye Zambali kuwona ye yafunye Erubaga South wabadde wa Rosias Mukasa yewafako bamujeo yomu kubasiye basinze okuteeka mu sente nnyingi nnyo mu kaluke twavaamu ka 220 naye tuddayo ku royalty still ekibiina kikutunulamu what do you bring neki kyotwala eyamulidde bamuyita Nasolo Junior Najolo Junior subscribinga nnyo ku mirimu gy'Obwakabaka bwa Buganda emengo Nasolo Junior
ye yali namba 2 mu kalulu ke twalimu omulundi guli ogwa 221 popular vote Nasolo Engineer ayina ebitone ebyenjawulo mukasa byatayina Nasolo Engineer is a good mobilizer era akoze kinene nnyo mu gino emyaka ena kitundu atokusinga incumbent ku ground abantu ku ground bamuwuliriramu nnyo okusinga incumbent ekyokubiri ekyali badde kisukkulumya kwa Rosias yali badde financial muscle ujini yagirina agirine yogera ekontrola bukontozi financial muscle ujini yalinamu ne business ozo mwakozemu ebintu bingi mu Lubaga nkugambya subscribinga ku Mengo kati bwe twogera ku muntu wa Lubaga Mengo kati n'okwogerezeganya ne ba stakeholders within Lubaga bali behind Nasolo Engineer okusinga Aloysius Mukasa so Aloysius kyaleeta ku table ne Nasolo Engineer bwogezaako kukiraba all round Nasolo asinga tovola Nasolo yaweereddwa kaadi okusinga leka nkubuliyeko akantu akamu okuba NUP approvinze abantu nti ebintu ebimu NUP kubamu nnyo torch bakansala nga bakabalonda bonna abalubaga bonna bakansala abalondebwa bajje mu biru ono mwana bani bonna baralinga behind bajja mu kamera ne bagamba fo omuntu gwe tunasobola okukola naye bulungi omubaka Aloysius aliwo gwe bali bagamba ulirize bajja bonna mu kamera ne bagafa Aloysius gwe tujja okusobola okukolagana bulungi nagamba kati nopwegalaga nti it's an independent body EMC it doesn't matter mukulembeza kyayogedde Nasolo yakomekerezibwa afunye kaadi Rain tabaddawo Rain namwogerako wano Rain munywanyi waffe nabadde tannatuuka bw'omugerageranya ne babadde competinga yantandikidde kuba kansala LC5 awo naye ndi musiimu nnyo era nasanyukiddeko nnyo Rain nti yabadde kyabadde kyakuyiga kirungi eriye bw'anaaba ayagala okweteekateeka okufuna obukulembeze mu maaso ekyokubiri yavuddeyo nakola ki yagamba ajja kugenda eri emabega omuntu gwaweereddwa era yakoze official statement n'avaayo n'ayozaayoza omukyala Nasolo n'agamba maama tuli mabegawo tujja kusupportinga so Rain ayina obudde kisooka akyali muto ayina obudde obweteekateeka same applies to Big Eye balina obudde obweteekateeka okusobola okufuna obukulembeze Zambali bwe tumwogerako awo Big Eye ng'omwanguyiza atugenda gendawo wendaga kati wa Zambali ne Big Eye ojjukira bulungi Big Eye engeri yajja mu NUP yali ne ba Chameleone abo ebintu ne bimwokya kubanga obulamu bwa Big Eye ng'ojjeko bino tolimu ebyobufuzi tewali muntu ayagala ndongo nga Big Eye obulamu bwa Big Eye bonna bwetoolera ku ndongo era ye buli bwawulira akayimba nga katadde ne kavugamu yessanyu lye so yawulira bubi obulamu bwe nga busaanyeewo nga laba nti bakyamuwagira n'akomawo n'akuba endeka mwoyo n'akoma mu NUP ne bamwaniriza nnyo n'afuna n'ennyimba abantu ne baziwagira n'afuna ekinyegenyege ekyobukulembeze ennansana awo ndowooza ya decision nnungi eyateekingibwa naye already waliwo abantu abaali balayinga underground omwali Kaana Kambaata omanyi bulungi bwe tumwogerako Zambali naye yali yalagadda interest enjawulo ya Zambali gye yafuna ne muganda ffe Big Eye nti Zambali yali atambudde mu lugendo lw'obuweereza olw'obuvunaanyizibwa obw'obukulembeze Zambali yali apromisinga ng'omukulembeze challenge gye yalina yali ya constituency ki ewuwe gy'abeera oba gye bamuzaale Nakaseke kati Nakaseke wali olutamaguzi kati n'asalawo abeere eno gye yasenga so bw'omutunuulira yali atambudde mu nnamawulire abadde asoma amawulire mu Buganda CBS eri najja ku BBS najja kutayiga gye yasookerera Nansana abadde ye Nansana olugendo lubadde luwanvu olw'e Nansana awo obulamu bwe bwonna obwatambudde obuvunaanyizibwa kuba yava mu kyalo wa jjejja obulamu bwe obuvunaanyizibwa bwonna bubadde awo Nansana so najja ku NBS n'akola
ebimu ku byeshepinze Zambali oyo sho gye bayita barometer tosobola gibuusa maaso kubanga abadde hosting one of the biggest political shows mu Uganda nga bannayuganda abasinga ogoberera eby'obufuzi bonna almost bagiraba so emuwadde omukisa okusinga ku banne okusukkuluma ku banne olwo olugendo lw'enkugambye lwatambudde olw'amawulire era abantu badde bamulaba abadde azanye ebintu bye ne bwabadde ali moderator ng'ali ku neutral era naye ng'olumu avaayo mu statement ku social media platforms ze nabako ebigambo byayogera ebiraga obutali bumativu eri bannayuganda ne rule of law n'okwagala Kyagulanyi kubaza mbali mulaba ku TikTok katana kulangira abadde ajjalaga olugendo lwe nti aside-lininga n'abantu so kyamuwa enkizo nti newankubadde wano yeeta najja mu face y'abantu kakasa nti ayagala kwesimbawo ndi very sure ali ayogeraga n'obukulembeze bwa NUP era nga balina ebintu bajja boogerako ebigattako kyali kimuholdinga zaali technicalities z'omulimu oba okola omulimu ng'ogwo n'oba olina ekirowoozo olina olindira ddala paka last olwosobola ofunako ka finance n'obutaba biased nti bokyaza so I think delayed him okujja but nga ogambye ayinza oba yali ayogera n'abakulembeze bwansi because era we yajja kulala yeeka bwempete yadda ku mulimu exactly so nze nsuubira nti ekya muganda Feblasio Mukasa kyakiteeketeeke era nga almost kubanga yali stumbling block yali kana kambaata era ogenda okulaba nti batuuka ku micho consent ne bakkiriziganya ne bavaawo ne bakkiriziganya era agende ku bwa meya onajje ku bw'MP enteeseganya ziba healthy era ziyamba ekibiina obutagwa mu katu kaaba kembeera bwe bitambula ebintu kati Masaka tusooke tulekeeyo Flavia Namulindwa Namulindwa yavuganyako yagala ovuganyako mu biseera by'abamayinja abo era nga chances zonna zaali ziragawo ng'akyali kubukedde nga ziraga maybe it was the opportunity then wabula bw'agenda mu America mu diaspora yasigala ali ku kigendererwa ki time neetuuka n'akomawo ku ground teyafunye kadi Namulindwa abadde ali Gomba yabadde Gomba kandabe yabadde avuganya ne Gomba gundi erirudda wakanjirabe wane Namulindwa Gomba ndoza umani emupyoba yabadde ayagala Gomba East oba badde SARS ndoza Gomba East eno oba wadde SARS Godfrey si Gomba East wa yadayagala sokola be wao jukira bulungi naye kyemmanyi naye Namulindwa omanyi let me tell you Nero if an opportunity comes make sure you utilize it and grab it in the right time at the right time because that opportunity is obutadda people like Namulindwa yalina omukisa gwonna 100% okuba nti afuna obukulembeze mu 2021 opportunity eyo neegenda bwetyo neeralambala nemuyitako yatya oba mayinja anti wuliriza baali awo babiri nga tebasalawo nga balowooza mayinja agenda kutekinga position kati Namulindwa alina kusigala nga ali ku standby kwa mayinja yayokya mangu Namulindwa naye naagiraawo n'abivaamu n'adduka kakati bwe twogera bino kuba Namulindwa yali aluddewo ng'alina n'abantu abasobola omusponsoringa kuba alina ebifo biraba ebyobukulembeze naddala MP ng'oyina kaadi mu kitundu abantu bwe balowooza nti you can compete and get it yaliko ne ka sympathy card then akabukedde kugobye ku TV jukira ate erinnya eryali ly'amaanyi ng'abantu bukedde bagiraba mu byalo eggomba kitegedde so yali ayina omuntu yali asobola omutiisaamu yali mayinja naye mayinja yali amaze okukiraga nti akoze eki akivuddemu nanyoleddwako ne Namulindwa nange olw'ensonga nti yatekinga bold decision okuvaayo mu America akomewo kitegedde ate eyo decision eyinza okuba yeyamumisiza na ku ground naye ekyokubiri kuba ku party Namulindwa w'amaanyi kyembadde ngenda okugamba naye ku ground wano abantu b'omukyalo bagamba avudde mu America avuddeyo Namulindwa abantu ku ground tebamuwulira nga waabwe like bawulira nti bo naye bayina waliwo bagira batya olutindo waliwo olutindo tebamuwulira nti waffe abaddewo wano balabanga ze yazzo bakozesa okufuna that opportunity
ey'omulimo this time round kyokka ate yali waabwe nga tulina kugamba bamugobye ne ku TV lwakwagala Bobi Wine biki yali waabwe naye kati balabanga omuntu alina already opportunity nene ate n'akatono zokkatwala balabanga bazzo bakozesa okufuna kubanga omuntu bannayuganda abavaano genda ebweru abantu baba bamanyi bagenze kunoonya greener pastures kati greener pastures jukira Namulindwa abadde nga amawulire gagakomawo wano onedere besisi nga abantu bagalaba interviews zakola n'ebirala Namuli amalaga mutambulirako ebintu biganyemu birabika biki n'ebirala so balaba nti eryalabika yalemereddwa akomyewo wano agrabinge this opportunity y'omuweereza naye nga tazze nti ayagala baweereza balabanga Namulindwa azze okufuna omulimu wano ewaabwe oba bafunyemu okutya nti olaba ono alina obutuuze oba empapula za Amerika tatukola akajjudifi babirye ne tumulonda n'agenda bingi gwe kyoma bingi kati abantu okutunyamu perspective leka nkubulyeko ekirala ground y'amazima Namulindwa singa yabadde agirina NP adde jamu wakati kwa ku kitebe wa amaanyi Namulindwa afaanako Patrico bwe yali Patrico yali wa amaanyi eno ku kitebe nga mukono gwa ddyo gwa Honorable Kyagulanyi Ssentamu naye nga ku ground Simbwa yaliko Simbwa mutegedde wegundi nakifuma Simbwa nga yaliko naye era bakulaga Simbwa leero naye kadi bakoze eki bagimumye Simbwa bamukubye waliwo gundi bamuyita omuvubuka eyamukubyawo Simbwa nakifuma waliwo gayi yamukubye kamunonyeze kwano mukubuulire nakifuma musajja waffe ono Lukanga yafunye musajja wamwe Lukanga kati era mbadde ngenda mwogera kulako muvuga speed anti obudda leero tugenda gikola paka kiro ekisooka ekirala njagala kuyimirira wano ku Uganda nyaffe muganda waffe gwe tukola ne Uganda nyaffe mukibi mwami Lukanga tulina program gye tukolako gye bayita Animasic ku Uganda nyaffe wa mukibi kati sebo wano ku Focus 360 the final channel tukuyoza mwami Lukanga kuba nti abantu b'Enjeru municipality wafunye omukisa ogubakiikirira saawa zino ofunye omuki bakitaki olina kunoonya ssente olina kunoonya ssente olabe nga akaluwo kavujjirira bulungi mwami Lukanga tukutumirako nnyo tukwagaliza buwanguzi nze nezanero waneeno nange naye lwakuba abeera eri kati timing etutawaanya nze nezanero neyisa tukwagaliza buwanguzi bwerere ku the final channel era tumanyi Lukanga oyo musajja mulungi walaali abantu be Njeru Town Council kyemanyi bajja mwesiga bajja mulonda seba we wali Jime no Jime Lwanga yagenda mu MK ali yavuya anyway twagala kumaliriza esaawa ndowooza bwezi twagala kumaliriza campaign zatandika naye campaign ze Kawempe ne saawa tukyeraliikirira kanso musito tomugize campaign tujja mugira obudde tukyalina bungi ne campaign badde ngambye Masaka ne tuyise obuyisi campaign ze Kawempe kale Monyagwa walabye muntu tugamba banaye ab'Ekawempe tusobola agamba Kawempe sijju oba jju kisinzi kwani kisinzira ani gwogagala bagambe jju Kawempe ekisooka kye nalabye ku Munyagwa nga tonna bakwogera ku Munyagwa kati twogere perspective akalulu campaign zatandise lweso girabawa era tutulabe twali twogera wano nze naawe twasengeka abakulembeze bwe tubalaba ne tugamba race eri wakati wa Honorable Kyagulanyi Ssentamu ne Mwami Museveni era twabiraba Mwami Kyagulanyi yatandikira Jinja okuggulawo gye bayita manifesto ya NUP nagira bulungi ne Mwami Museveni teyakola nsobi nagulirawo Mwami Museveni teyakola nsobi ng'obukulembeze obutandise okuva mu bantu ye yagenda ku Speak Resort n'ayita abakulembeze ba NRM bagulewo manifesto Mwami Museveni ate Luwero babadde bakola ki sikugiggulawo mulundi gwakubiri Luwero yabadde first rally okay
So gundi zatandise mwami Kyagulanyi yatandikira Jinjaga bwe nkugambye naye yayita mbifo nagezaako ku trackinga olugendo lwe engeri gye lwatambula nalaba Kangulumira Kangulume yali gundi abantu basooka mulindira awo abantu nga bayitirivu nero nendaba ebintu ebyaliwoko abantu nga bawa mwami Kyagulanyi embuzi amatooke like nga kye tugamba nti mu struggle buli muntu awaayo kyakola ki kyalina kyasobola kalagi namaliiri awo nalaba namaliiri ready yekka nga bantu bagwa mu kkubo bamugamba sebo tojja tuyitako twagala naffe nazigo town njeru na kifumaawo wonna so mwami Kyagulanyi abantu lwale kweziri kuva nateete kulayira olabanga buli kimu abantu baali bangi to an extent ntwalirowooza nti abantu babatisizaamu ko musoga kusinzira ku bino ebibadde ebyakadaaga ebyaliwo eruuka ndozo ojjukira bulungi ebyaliwo eruuka mu 2020 masaka eyo gye twogerako twalowooza nti abantu b'embaale engeri abantu b'ejjinja abo mu region eyo Eastern engeri gye baafa n'ebirala bagenda kuddamu okutya okugenda kulaliza mwami Kyagulanyi ne babadde nga bataddemu speed so numbers nazifuna numbers zabadde mpitirivu nnyo overwhelming race ogiraba wakati wa Mami Museveni na Bobi Wine kati okudde ene Kawempe labalali eno bannaye yanna mukama Katonda oyani gundi onalabeka Munyago Kawempe Munyago we yali akiikirira wano omuntu akubalale mu constituency wakiikirira we yakiikirirako naafuna ekisa eno simanyo bano ba Munyagwa simanyo beno la be baagala okulaga nti contest ya president kisekererwa oba kyakusaaga mu busaazi olya ne slogan zakozesa oziwulira akosa ze FDC ra cha za FDC kyongera okulaga omuntu atayina strategy jazze mu kalukano nala Munyagwa nga ayina excitement ey'amaanyi namulabye nga ayingira mu studio ayina ebigambo byayogera ku basirikale buli wamu atambulawo n'abasirikale aga abantu bakumye president so ayina that excitement gyolaba nti ebigendererwa bya Munyagwa bo bitunuulira yali kutuuka ku ballot paper era ekyokubiri namulabye ng'ageza kuyisa obulango ku media houses wabulabye obu scroll wansi n'ebirala kikirizibwa which is okay naye ku muntu gwe twogerako nga ffenna tumulaba nti race eno tagiriimu tasobola kuvuganya even ku bantu abana abasooka ngulira kyongera okulaga nti mukulu Munyagwa yayisaawo kye bayita accountability yonna gye yajja ssente nze kenatidde ke Kawempe nabadde nsuubira yaselectinze constituency mwakiikiridde mwabaddeko yaliko meya waayo n'abaako n'MP kati yagenze Kawempe South wonna meya we Kawempe era ye meya wa Kireki Kawempe we uwabo waliwo okugamba nti mukono municipality mukono district oba kyo kitegera so Kawempe ukanisezi Munyagwazi omuntu anoonya wasobola ya politically naye walabye abantu naye kati ono wakikoledde bw'ati Kawempe wanaagendako eyo nga katakwi aluwa taabe omu ne drive ye kuba almost Kawempe ono giraba nero Kawempe si kye kitundu ky'osobola okujja n'otandika okulowoozamu n'ogenda kukolerawo katemba owulira kate Kawempe wuliriza Munyagwa wa katemba Kawempe si kye kitundu ky'osobola okujja n'ogamba ogenze kukolerawo katemba abantu b'e Kawempe abo bayise mu bizibu bingi abantu b'e Kawempe bayise mu kutyoboolwa abantu b'e Kawempe nga abasinga n'abasiraamu bayise mu kusoomozebwa okw'amakomera n'ebintu ebirala bingi bw'otunya Munyagwa abantu bazze bamufollowinga muganda wange okuva olunaku lwe baamukuba akalulu Munyagwa oyo NUP yagirabanga ekyokusaaga ojjukira bulungi nti Latifu Ssebaggala be bamu ku bantu abaperereza Munyagwa ayingire NUP n'abagamba nze sobola genda na muyaga ukitegedde era Munyagwa amazeeko emyaka 4 ejja NUP 5
nga ali mbulamu oba omuntu gubayita ali desperate. Ebigambo by'omuntu ali desperate obiraba engeri gyayogera. Njagala osobolode bannayuganda basobola okulaba obutambi bwa Munyaga babadde ayogera emyaka gino gyonna nga ayogera ku NUP n'obukulembeze bwayo. Basobola okikkiriza nti Munyaga abadde desperate man. Munyaga abadde musajja eyagetinga financially financially broken. Pozi awe wadde emisango gy'omutwala mu kooti biki manyi politics ona atwala ssente financially broken. Naye the smile on his face bw'ogiraba n'ebikolwa byakola. Kozi bwe tugamba Munyaga bwe tuba tulaba ng'ali financially broken. Engeri gy'abadde ayogeramu ebigambo ng'alaga nti M7 mubi naye tewali asobola mujjako buyinza. Kakati ebigambo by'aba propagandists aba sidelininga ne M7 abali mu project ya MK Muhoozi nje nakugamba ke ya 229 eyagala okubaako byekyusa mu parliament okuleeta Muhoozi ne banne bambidde ba Mao aba DF so bino ebikolebwa byagala kulaga kifaananyi ne nakugamba bano bonna tebatumalira budde olw'ensonga bonna bye balimu naddala wano kubanga ekisoka limiteriyo Buganda yasalawo nalabya abako bwe baleese Mabirizi nga waleese Kasibante bonna bawangalidde wano mu Buganda waleese Munyagwa ani omulala awo wa Buganda bebo bebo aba Buganda abo njogedde ku bana nanti bebo gundi balitopete erika abantu 8 waliwo omulala awo ndoza si wagundi kuba kati awo Munyagwa Kasibante Mabirizi Muntu Nandala Bobi Wine Museveni awo musanvu waliwo omulala naye simanya RPP kakati bano benkugamba abo bo batunuulira tebali mu reese eno bagenda kugoberera bwogamba nti ngobererani bagoberera bugoberezi na impact yonna gye babaleetedde okulaba nti wabasobola okukakanya ku maanyi ga Kyagulanyi tewali asobola kuba nago byono Bulali Franka Kabinga okitegedde eno ye ballot paper oba ye contest gye nasoosa okulaba eriko abantu be baleese aba competing baleese okukakanya amaanyi go opposition leader ali ku ballot paper against the regime nga banafu nnyo ne impact teriiwo. Eno ye ballot paper ova kugundi etaliiko mukazi nalabye Mugisha Muntu nga tumalirize KMP nkubiyagala tukwata ate ye Mugisha Muntu kyasusi Munyagwa oba kale Pozi bonna babadde Kawempe nabadde Kawempe yo nagambye tugambe Kawempe si jju oba jju Kawempe jju in favor of the biggest political opposition party. Mugisha Muntu yatandise n'okutambula nga alambula myala kati abamu ne bagamba daleka video bagamba ono wa KCCA anonya jagolola ng'abantu abola bajja mu nyumba bagamba obubaka bwe naye musajja wa ground so ne Mugisha Muntu watu Mugisha Muntu naye bw'omutunuulira twali tuwogerako abantu tugamba baali lalinze behind Honorable Kyagulanyi Ssentamu naye bakimanyitira baamanyi tebagalina ku ground what they can do they can preach the message of change if they do because there is also not so Mugisha Muntu ojukira bulungi ne bannaaba PFF CDF bakoma simanya coalition People's Front for Freedom naye nendowooza ebyali byakuyita mu lujja if you want to do an alliance olina okunoonya an alliance n'omuntu alina numbers akoze structures n'emyaka gino asinga amaanyi kati PFF eri mu bintu byakubuzaabuza era PFF bw'ogituya Nero eri awo okutega mikono kulinda bantu NUP beetadde era njagala kulaga ababaka abamu boolaba abavadde NUP beetawadde kaadi ogenda Balamaga crossinze bagenze mu PFF tegeza PFF ne DF kati zigenda kufuna ku babaka nnyo kasita nopu yagabye zikaadi ate balina structures ko batambulira tebalina maanyi gasobola ku mobilizinga kufuna bakulembeze balina kulinda NUP ebikanja byekoze eki ebikanja byetadde basobola okufuna mu ebyo so we bali awo era ojjukira wano ekira Julius Mutebi obalabye wano so balina kufuna kwabo NUP berowoozezza nti rare ya PFF
ya anti salabyeko kala za PFF ate nga batugamba bakola alliance nalabye abantu abapapo batambula balinga abasista bana mukaga nga PFF is nowhere in the alliance babadde koko nono tebabaddeko PFF tedinasalawo paka leero ekyagamba nalabye Lukwago mayi Lukwago bazanya nnyo ebyobufuzi tosobola gamba up to now nga ba presidents batandise rallies nti mucha yogerezeganya n'ebibiina ebirala nze nkubuli ekitawanya PFF katonna kimanya PFF enoonya bifo owulira enoonya bifo emanya amaanyi gonna NUP ge bataekako egenda bawangula kakati nga president ye Lukwago ng'ekifo kye balinawo ekyamaanyi kya meya mu Kampala meya nakira MP nga NUP yamusimbyeko bali mwezo ensi yonna gwera nti kati amanyi yagalina nga Lukwago abantu bagamba neddo sanvizeko ekimala dake bali kati bwebanga PFF tenoonya bifo tosobola kungamba tisaawa zino ekyateeseganya ku NUP eteeseganya kuki okusimbawo omukulembeze omu bweba yeewulire yinawo omukulembeze muleete n'obudde obw'okusimbawo bwakola ki bwaggwawo kakati PFF biki byekyateeseganya ku NUP ebigiganya okukeera ku makya negamba nti katukuwagira bwe nga si bifo okitegedde kubanga NUP yasimbawo dda ekiraba abasimbako kubanga zino bye twogerako PFF ng'ekibiina ekyali kyagala okujja ng'ojja oli mupya NUP ng'olwedde eri mu existence wali badde wakola dde nteekateeka nobagamba bannaye wano tuba tusaa tukole bwe tuwa tetusimbawo wano tukole bwe tuti goleeta ideas kubanga ono goyagala ow'amaanyi gwosanzeewo omuperereza buperereza ye yeesobola tujja kola show gye bujjako awo nga tumaliriza enteekateeka ze tulimu tube nga tusobola okunnyonnyoka ebintu ebisinga tujja komawo ne ku Saturday era ensonga zikyatambula ensonga zikyaliwo abamiddwa kado baba magezi ki muganda wange Shuaman Segawa teyafunye kadi ebintu bino mbibagamba buli yamiddwa kadi kitono nnyo buli yamiddwa kadi ngalaba ayina ensonga ey'okukulembera abantu nga talina bye yeeyagaliza kubanga abamu bajjaawo nga bajja kumenya bumenya kibiina na structure y'ekibiina 5 years ku muntu munnabyabufuzi mitono nnyo muddeyo mukole party activities muddeyo mudde mu bantu be part of the foundation be part of the formation be part of y'ebintu ebikolebwa mu kibiina kya NUP 5 years mujja kuba mulaba nga ne be mulowooza mwagala competing mubatunuulire mugenda kulanga bamenyesenga ebintu bibalemye mbadde nkuwa example y'ono omukyala owa Lubaga Alozias Matovu yabaddewo ne center aziira na buli kimu ne kadi yatuuse nga bagimumye otegedde ne bagamba bagiwaddaani na Solo Junior so mudde ku drawing board mutunule temuyaayaana kutandika kuba kibiina kudde eno kudde eri abo nero omuntu eya keera ku makya najja mu kibiina nga manyi kirina system gye kigoberera ey'okulonda obukulembeze nakkiriza n'aba part of kyo ku makya n'akeerako n'akugamba nti ekibiina kivuddemu obwazza independent I'm telling Ugandans temulonda bantu abo because abo si bantu abaagala okubaweereza baagala bifo era bajja batawaanya be bogenda okulaba enkyamu M7 nga bayise on board NUP emaze emyaka 5 ng'efunye obudde obwetegereza abakulembeze era beeronze be baba bali worth it nakugamba ano guli omulundi nga mmaliriza nze nnyina abantu be mbadde njagala era ntandise nkigamba naye nga tugoberera ebibiina nga nze nzikiriza ati Mwami Kyagulanyi mukulembeze gwe twetaaga kati ng'ekibiina kiri kya NUP tujja kuwagira abo bokka ekibiina be kironze bagambye nti ono flaga bearer era tujjaga abantu mugende mutiikinge ambuleera otegedde mugende mutiikinge ambuleera it doesn't matter ani gwe bamye kadi ekibiina kizanye kibayita system ne gwe bamye you can wait tiimu y'omupiira etuuzaako abamu ku bench tetujja ffe abaaseno ne bagamba Trossard ali ku bench naye ate n'ayingira n'ateeba Martinelli n'atulako ku bench najja natukubira winning goal so osobola okutulako ku bench n'olinda kitegeeza kwecwacwana kukyusa gwa era kasotandika okukyusa kala ensi egenda kutegera mukulu wajja kunoonya bifo kale small body big brains nkere onzije ab'e Makindye East
sola kuvano nga sogedde ku mulya nyama naawe kanso mulya nyama kicho oyagala okukola kanso meya ne kati meya ne kati bamulonze ku bwe mupima kindisi sola kunzijano nga sogedde ku mulya nyama nze nakula prediction yeyo ensi yonna nenzikiriza nti wano ku the final channel tukula prediction emachindye wakola ya nalukola zo zikola emachindye wano chali wange tafu B obi wange nayo nzikiriza nti obadde tonnatuuka wali osobola okwewaamu obudde ekibiina bwe kyaligamye nti gumamu n'ogumamu n'okkiriza ekibiina kikole process y'okunonda omukulembeze wajja mangu n'okuba system y'ekibiina n'ogamba temugyesiga ekyo kyali kiraga automatic disqualification tulina okulinda watajje ku independent nga tumanya waddala wajja ku independent nga tumanya abadde alina byayisa bajja kujja naye njagala ku Uganda wano nyaffe Uganda nyaffe Uganda nyaffe simanyi mukibi andoga hope mukibi oyagala kutwala chaneno mukibi muganda wange simulinako mukibi ondoga final channel tuyozayoza mulya nyama ali nganda eyafunye kadi ya Makindye East tukuyozayoza sebe era tukakasa nti Makindye East ojja gitwala maaso ne Zahara yulika newankubadde Zahara mu mwaka lulu tubadde tumukiriza nnyo ku Kampala wali ku Kampala baani adeta bamukiriza nze Faruku ali nze Zahara wali tikinga kasaya puli nze nakoma Makindye West matu bwe Makindye West muwe Zahara akalu buli mu NUP gwe yasonzeeko ne wakadi mumulabiranga ddala ambulera yokaje mba mutiki nga temukola nsobi tikinga ambulera agirina yeggame omusana n'enkuba we out